anataka sabali anataka kula bagwe singa simu 7 gwe ne sosajja kabaka wabaza nnyo katikiro mwe simbula wano watandikira yansasira dda baje tusinga fenno okulana mbulamu abagula amaaso yatugula dda Lemekweranga bali bibayogera ku Bible birina amaaso Allah yatugula tulina amaaso atayatulaba namwe kitufu mukimanyi bezambali gwana ali anye gwambali wande singe mukaventi yange singa simu 7 bawa platform mune muwozi bavuga wamwe bafuganga Bible ekinyumira nawo kakasati yatuwadde platform era yagibawa kyokyakiriza nti institutions zaffe ziberawo tebakama baba bali zaaliwo n'abo bakama baffe abali mu buyinza oba abakozi baffe abali mu buyinza olw'okuba nti bazitandika ne bazirekawo singa tebaatuwa mukisa na platform mujja ne muwonoona tetunoonangako yansasira ttafuba alina okusaate nali mwekwetaaga yankyusakisibagiza mu 7 netofaayo tugenda bakulembera mulungi 226 ate tugenda bagoba temusobola ate temusobolangako eza mbali onkwasa ennaku sajja omugezi omukaguno kanguze sike ku bano era twabafulidde olunaku lwamwe twalubawadde twalubalekede nga lumu twalubalekede twalubawadde nakangu byonnuma nange onnuma zambaali anataka kulaba nga oli kuvulange wano anataka kulaba zambaali anataka kulaba gwe singa simu 7 gwe ne sosajja kabaka wabaza nnyo katikiro mwefusimbula wano watandikira nofukayo leke Shira Price oli muntu mulungi oyina omutima omulungi abantu bakwagala but you don't know how to choose friends. Njagala ompulirize mu ddakiika 5 toddanga mukunteeka mu mboozi zo tondabye ku radio tondabye ku radio kakakivaako kati genda okole eyiyo era byoyogera ogera obyogere totumanyirira wano olinga n'omuzimu manyoko njagala ompulirize eddakiika zindeeno njagala ompulirize ng'oŋŋamba ng'ani gwe hafukiro kumanyoko omuntu wahafukiro naawe mbuno nga osirisa abantu gwe katini hafukiro full stop sirika abantu ebyo genda obituuzo biganda olio chikeni munno akukolera amataku totumanyirira wano mwegwa blue band matako mukoleeminiyo jamu ekyo kyo kikyakusumbuwa nnyo. People misusing your good heart. Beera ne chicken va ku misege gy'ebulaaya. Omuntu gw'olaba nga asobola ottula mu kamera n'ayogera ebigambo by'obuwemu n'abiddamu n'enkya ng'atalina bazadde oyo sooka omuleke. Some people tebalina byakufiirwa. They have nothing to lose. Abantu abamu tebalina byakufiirwa. They have toberanga na mukwano gwo nga talina kyakufiirwa. Never be with a friend who has nothing to lose. Nga ne bwawemula tasalwa, ne bwavuma tasalwa, ne bwayogera kitasalwa, abo si mikwano gyo. Era neyo live gye wabaddeko omanye Shira Price kyakoze amawulire si bye bakuvumye naye abantu be wabaddemu. What made the news is not that they abused you because fenna batuvuma. Why did you go that live really? Ukogera n'abatabufu b'emitwe. Walaba abantu people mentally sick. Ekyo kibakubye. They are frustrated. Abantu balinnya wane ennyonyi ne bagenda e Canada nga balowooza byangu. Era batusiibula bulungi nyenze mu America, nyenze Canada kola. Na guno gwaka tebalina wadde 10. Kuba nayo si byangu. Buli wolaba omuntu ng'ayogera ku bantu. Yamanyono gwe yawasa, yamanyono yebaka nani, gwe kasitola omuntu ng'ali bw'ato, oyo obulamu bwa bulemi. Because tewali muntu ku nsi kuno ayina kyakola kivaamu ssente ayina budde. Nkakuddiremu okategeere okawulidde ako. Tewali muntu mu nsi muno ayina kyakola kivaamu ssente ayina budde bw'abantu. Tosobola linnya nnyonyi n'ogenda Bulaaya mu first class economy nga US nga Canada n'oba ng'oli ku TikTok. Awoka we neewunyiza ensi.
tosobola kubanga oli mu America, a first world country, the superpower of the world, oli mu Canada, bananga gamawanga malungi kubanga gwo bw'okola ogaggawala. Bulaaya terimba, akola afuna. Bulaaya bw'osalawo ogambe nti nyenze kukola, wallahi ojja kufuna ssente. Ne kati obudde mbujjawa. Like where do you get the time? So Shira Price, don't even reply. Omuvumi Nachinku, tayinza atega ababala nti bavuma. You are defamed before okuwangula omusango gwa defamation olina okubanga olina image. Olina company gy'okolera. Nti olina image nti omuntu wakwogerako. Olina olaga kooti biki bye wafiirwa nga bakwogeddeko. Ne kati temulina mirimo. Muli jobless. Toyina image n'egyo. Oli malaya weetunze ku mizigo. Ojja mu kooti nti amudefamed. Malaya ensio. Nine. Uganda nayo kubulwa balooya. Enzo nyo kujja ngo nsinekirako ebyo ebinnyo. Bujjoni yawanvumye era nkutwala mu kooti. Making sure nawe tovuma. Kubanga ati bye tunaatirako omulamuzi. Omulamuzi ayinza okusanga ate nze sina musango gwayina. Wayina ebivumo byawukana. Wali agavumo nga ganene nga mbutufu ne my road wagawulira ava mu mbeera. Yes. Abantu abamu pete tujja tawana nammwe. Kututwala mu kooti omulamuzi tumupuleyingirawo. Nakwata ku mutwe. Nategera nti ate gwe akyuzidde toyina musango akiuza yayina. Byabuwemu byokka. Va ku bunenenene. Big size bebekulu ayina abanene abaddala. Mu buli mbeera gy'akusanga akukyunyizaayo. Nze leero njogeddeko naye big size bebekulu. Nangamba Junior yankulayirira twakatandika butandisi. I want to teach those people a lesson. Not to play with me again. Ojja kuvaawo gamba omuntu nti yakubba. Bale mu ssente z'omusango neze yakubba nga tebikwatagana. Kati mwanje ekyamuleetedde obuzibu yabadde alooza ebintu bya muzannyo. Don't mess with them. Antu bakoleredde amannya gaabwe.